ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi biri kwegattako bwe kati nywera Mukama akumanyi nywera ne bw'oba ng'osomoka mayengo ne bw'oba ng'osomoka muliro ddala Mukama akumanyi kimanye waliyo olunaku lwali kuviirayo ennaku eridduka era bingi biri kwegattako Televoli kuchenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi muwanguzi yetawanika mikwana balungi tuli ne mama tutuse wane mutundwe mpati afa gituyingidde mu Katonda amusumulula atya mu ddogo eryo tweyongereyo mu maaso. Amina. Deliverance ogifuna otya bakututte mu bapya? Mu papye eyo namalayo emyezi kati bali ba mama bazzeeyo nze bandese tandise okubuulira enjiri eyo n'olw'oku Sande n'enjiri eyange ku bwange nga bangamba mbuulire enjiri kitebi do to do. Ani akugamba? Omwoyo Omutukuvu yaŋŋamba. Naye mbeera ano mbadde mu bapye eyo namalayo emyezi 3 kuba naliko obusibe bw'amaanyi. Kati mba neebase Musumba John Makwa oba gwali mwaka ki oba 2016 awo nga gugwako towards December yasabisa nnyo ku ddogo kati mba neebase nendoota ekirooto nga bandoganyo nga bansibira mu bibiri eyo gye mbonaabonera. Musumba John Makwa n'agenda yasooka agenda mu ssabo n'omuti ogwo baguyita mukowekowe nga gye baali bansiba enjegere 3 nansimula enje nagamba kati dduka tokyali musoga vaayo dde eno mu kirooto neŋŋamba nenzirukira muli mu kirooto nasituka nnyo nga ntuya nenjasayasa kati muli nempulira eddoboozi nga bagenda okwate buli ngoye zo zowajja nazo wano ensawo yali nnene suulamu eri mu dustbin emanju neŋŋamba n'engoye zange zinaava nazo ekenyaawo n'ow'omusajja biki ebintu byange nga mbadde kubanga nali ntereka ebitengi by'Abannakenya biba birungi nga sibyanoona biki nintereka engoye nezinaava nazo watata Joshua nembitere kumbo mwe bakolera ki eddogo eryo nga mwegenda okufuna breakthrough wenasuula kankali nga nakaddiwa nnyo niwani wamanyi ni mwadde wa siriimu nga ndiko rejection y'ekitalo nga n'omwana tubeera wano sina kyemuliisa ne tubeerawo obulamu ne bubeera n'enguma olw'omugaga ne ku Sande nga mbeeraawo ku gate nga wenasuulanga nga nfaayo nenjalira akaana kange awo kagenze kakula katuse emyezi 9 awo mpola bwe tutyo ne tuguma zeni bwe watukanga ku Sande nga mbuulira enjiri naye Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba togeza kuza kigambo kujjajja Ssenga olunanti waneeno nga simanyi nti olunaku olwo babeerawo okuva ku Mande mpaka ku Lwomukaaga abantu babeera balina okuddayo kati nze nali sikimanyi balina okuddayo emmaka gaabwe wano si kubeerawo emyaka gyonna anti kati abaamuvuma bo baagwa n'abamu baafa kati nze nali omwewombeefu n'embotola nali ndi awo Mukama ngase ku maama Bete maama oyo nanjagala nansembeza nampanga ku kamere naye nga anonda kasasiro wano kati we nalonda ekyo nako kalwadde ka siriimu niye bona abakazi ng'abantu nga tebategeera biki nga tebamanyi nti omwana gw'omuzaayi naye olumu bagenda okulaba nteeka omwana ku bbeere bagamba nti munnange omwana buli wayonka amabeere gakka kalabika baamusuulira dde omwana kati obutamwebuli nga omwana wange nali ndi awo Mukama nkonekitenze okufumbira abaweereza emmere ekintu kyo kikyaliwo weekiri
ne bantese ku mukyala nkota andabiridde kati ekyankwasa nnyo ennaku Mukama we yangata ku musumba oyo mukyala nkota nanjagala nnyo nayagala nnyo akaana kange naye nga kiri kubanga baaniinyinyalanga tebali nange kuwamu bikye kati nga nze oluusi ntuula eri ku lubalaza nineewota nineegira nga nze mwoleza engoye ze era lwe yampa okwoza engoye nantunuulira nnyo nanga naye mukazi gwe ng'oli muyonjo nnyo nimugamba maama lwambeera naye nange mbadde mufumbo n'omusajja musomesa tosobola kubeera na mukyala musomesa n'obeera mukyafu ngamba naye ekitiifeesi eyo nga mami yendeese bansabire nsimulwe kati ekyankaabya kuleeta bikopo bye birungi n'egiraasi gyanywerako nampa nakaaba nenkaaba nengamba Mukama kubanga nakwata n'emmira nga nina akamira kange nineetunuulira nengamba ye muwala wa muwala wa pasita Tomu yampadde ndiire ku bibye nze nfaanana bwe nti kale saakikkiriza nenguma nirowooza kyaluma banange nansembeza nandabirira kati mba nkyali mu process awo oba mother yaloota nindako katini awo olwo ekintu kino ekya face kubanga ebintu obujulizi bungi ekintu kino ekya face kyetwazeeko ng'obuwanguzi waffe obwolwaleero olwo kyonga Mukama bwe yakubikkulira ekirooto kiri wayiga okusaba n'ova mu ndagaano bapya class yatandika okusomesa kikye wayiga era wategeera otya ensaba etandika etya anti kati olaba okuva mu okulaba nti ntuuka ku buwanguzi nenenya eddogolo enakolanga nenenyeza omwami eddogolo enamuliisa nenenyeza abakyala bali eddogolo enabaliisa babakyawe biki nabo nembenenyeza kyebakola neneteekamu nga Mukama tusonyiwe bina bye twakola naye nategeera nti nze omusobya eddogolo nerinkwata n'agulawo oluggi naye nsaba onsaasire kati mu process eyo y'okwenenya nenenya kusinga ddala nenenya kati Mukama nangamba tandika okubuulira tandika okumpeereza kati wengenda mu kiyungu naye mukifuna otya mu kirooto ddoboozi okumpeereza kyali kirooto nendoota nga Mukama ngamba ntandika ne mugamba ate ntandike ntya wendo mami wampita nfumbira abaweereza emanga eri gye tubeera nenfumba mu ku process eyo abantu ne abakkiriza ne bajja ngamba tukuloose ng'owonedde mulago obuulira mu cancer ward enjiri nentandika enjiri namalayo emyaka 3 nga ntambuza kigere buli lwa 6 Mama Joshua kyotegeeza nti ebintu bya Katonda okuwonya yeti wasitula busituzi n'okutula bukutuzi ddogo nakola beyangamba okukola kyangamba nga kyenkola kyangamba kyenkola yes tugende maaso weyangamba okubuulira enjiri mu cancer ward nembuulira enjiri fesi negenda ng'etandika mpola okola kyo okuteera kati efesi eno okugiraba nti ndi bwenti nyangamba nkwagala ku lusozi ningamba ate ku lusozi wanjagaza yasooka nansindika mutoyi ez'emanju kubanga nga baali banyambaza ekyokugaanibwa okuddibwa byonna nga womanyi nga ndiko oguddibwa nga baneenyinyala okitegeera n'omusajja yandikukwanye nga agamba oyo omutwalawo owa siriimu okitegeera ngamba era tomutwalawo omukazi mulwadde wa siriimu kati Mukama nansindika nga nkuuta toyi buli ku Sande nga nfumba emmere nanga ate nga nina omekeka sure nina okusimula kyaki nga yasooka kungamba kusimula mu mulyango wetukeberera nensimula awo nanga mboyagala nkuwonye nga ni mu maaso gange wakyafu nensimula ebiro nebigwako kati nazza eri mu maaso wensimula kati nazza mutoyi nenkuuta toyi za wano nendowooza amaze naye enjiri nga yo sigivangako eneyo ku Sande nina ogibuulira kati yajja musumba Viki mu kirooto nangamba Annet nkwagala ku lusozi nemubuuza yego kiti nkwagala kati mba neebase musumba Viki najja n'emmotoka nangamba nkuleese kunkutyako toyi zange zino z'oku lusozi naye si gloves njagala na mikono gyo kubanga kyebakwambaza tebateekako gloves wadde bakulugana emikono gyennyini jukala zino nazikuutanga n'emikono gyange naye nga zinyirira naye ziri nga zaayonooneka kubanga nali fositi okugula oluwawula
nengula vimu ne jiki kati musumba toyi ziri nga nzikwata mu bwenti eri munda nengogola nenkuuta naye nemuuza Mukama kiki ekinkubangamba baali bakudibya nnyo nga bakuluga nnyo kino ekintu nnyo naye ngamba Mukama mbiikwa kati mba mmaze okuuta toyi ezo nkomawo nendota olaba ng'enviiri zeezo ziri bwe zityo nga ekintu kiri enviiri nga ziri wamu face west nga baziteeka ku face izenna ng'amaaso nga olaba ensolo nga nange bweni kati muli musumba Vicky jukira yansindikayo kubanga nali nganye mu kirooto nangamba oba oganye kantwale mu Joshua namuteeka mu motoka yali yakagifuna eyo emotoka nemugamba mitotwala mwana wange nga ndumanyi byakukuutako kyalumu nkomewo era nange nakuutako muli mu kito nenvaayo nenkuuta nga manyi kyakumpe kya buli lunaku kati mba nebuzayi Mukama yegu kiki efesi yange nga tewona kati ngamba genda olete jirita kati muli nenegira bwenti nemwako erire yenviiri bwenti nenkisuula wali bwenti mu kirooto nengamba mama haleluya ani yandinjagadde oba yandimpasiza nga ndi nsolo bwenti baali bakwambaza ekyambalo eky'ensolo okitegeera nga wenna tolabika sirabika ujjako amaaso nga woolaba ensolo empologoma oba ekijjudde enviiri nangamba agenda olete giri niye bwonna okyo kugonda kubanga namubuuza Mukama mu process eno nkole ntya okuwona feesi yange nkole ntya okuwona amalogo nenenyereza abakyala abo nenenya nensiga nembuulira enjiri naye nkole ki kwe kunsindika ku lusozi genda okuteko kati mba olumu maze era nkuse toyi nkomawo nga wenyini we nali muli wenjera bwenti waliwo omusota guntambulirako kati buli nga gwezinze bweguti nga muwombeefu niwe bagulinyako gugira bugizi bweguti koli nangamba mama Josa tolaba musota ogwo nemugamba guliwa kati muli mukukuba bwenti nagwagala omanyi kusozi eriyo olwazi nangamba ko olw'omusaayi gwa Yesu tegugendayo neguli nnyo nangamba ko olw'omusaayi gwa Yesu nafuna n'akati awo wekati nengukuba nenguda nangamba owangudde eri eddogo anange nensanyuka kati engalo zaffe ziri ludda wano obugalo weebale mobayiro era ebizigo nze bye nensiiga si bya bbeeyi kubanga yangamba weesiige ka moviti kokka moviti naye nga jukali wenteekako moviti bifukumuka wengezesaako kubanga nze omusajja omusomesa oli simunyenya wadde yanzizaako omukazi gyali naye teri musajja asobola kugumiikiriza kivundu kiri kubanga nga wano wava amasira muvaamu envunyu muvaamu okitegeera nga kiwunya niye nga mu process ey'omukwano yeewaayo nga omusajja okitegeera nanjagalirayo nankolako ngagula tube kubanga nze nali nayeruka oba abantu nga bamanyi nti mbalabwe nga neyerusa zena nga baga mukyala musomesa omwe naye lumu nva ku kyaki omwoyo mutukuvu nangamba buli eyava mu kala ye gye yamutonderamu tagenda kusiga wakabaka bwa Katonda nengamba biki nga nkozesa nnyo perfume lip shiner nga nekolako nnyo nangamba Annet genda osuule ebizigo byonna byokozesa ebyakwerusa kubanga sikumanyi era nkunoonya sikulaba gwe sikumanyi olw'obweru buli bwe naliko nangamba kale twali nga tunyumya nga wootambula otunenga naye omwe mutukuvu nangamba kyenjagala mutima gwo tereza omutima nja kusimulula emukiseera ekituufu nja kuwonya naye no kala gyolina sigimanyi niwoofira ntogenda kusikira wakabaka Katonda togenda kunsemba kubanga olukyeki ali kikweyerusa ebintu biri binveeko n'ogula ebizigo leeyo enesooka eveeko naye nga eno leeyo erabika buli naye nga munda muli kinnuma kinsiiwa ngaera buli wentuuka mu menstruation period bannange simanyi nga niwano wona weeyasa niwamuyuka ebintu nemugamba tata Joshua sigenda kufulu nangamba guma kati process ya katambaala wenafumbirwa omwami oni banzijako akatambaala omwami nangamba balina okutya naye bajja abasajja 8
ne bansiba ku muti kubanga bankolako deliverance sawa mukaga naddibwa sawa mukaga gwa kiro abaakaaba bamanyi nfudde mukaga musana naddibwa mukaga kiro oli ludda wuulu mukyaki eri ebusoga wano najja wano batuyigiriza okusaba okubuuza omwoyo omutukuvu lwaki kino kiremeddewo kati nange nenjiga okubuuza nga sikutula bukutuzi simenya kubanga namenya nenenya bikinai nembuza omwoyo omutukuvu lwaki kino kiri bwekiti era nkole ntya kati bwe yandaganga nga muhondaze naye nkole ntya bwe ntyo ningenda nga feesi yange nga bwondaba kwe kuwona feesi eno nensimulwa bwentyo ekifaananyi kyetaaga kuba TV teriiwo naye abasinga bakumanyi mama era nziwe baŋŋamba genda ku kati awali taabu kuva mu kiyungu kudda ku mulyango okebere obeera omukebezi kati waliwo omuwala wa dadi oyo bayamuyiwako acid yaŋŋamba fulumawo ku geeti kati nva kufuma ku geeti nga twesisinkana n'oyo omukyala waliwa omuyimbi naŋŋamba oba ogaanyi kankyuse feesi yo ebere y'omukyala oyo eyiyo njimuwe igotwale nengamba omwoyo mutukuvu nsaasira busaasi zingonze kangende ku mulyango naye bannange bwe natuukanga ku mulyango bannange antunuulira anenyinyala ampa ensawo atampa weewabadde kibiki bannange ngogamba bannange nga mukama kiki kino kyonteeseemu naye nga ngamba woogenda okuwonera awo mukukebera ensawo awo nenguma nenga mukama anyamba mu bukebezi olwo mukwano gwange waliwo abakutulanga ebintu si byakutula bukutuzi bintu byakunyiikira kuwulira ddoboozi katonda kyakugamba n'okikola ye n'akwesumululira mu process nga bw'aba yeetaaga kati nze buli muwenkuuta toyi nenyigiza muli omukono kati waliwo byantaguluddeko byansimulula kubanga nze nzikuutisa sitiruwaaya ninga mukama nange nkowola sitiruwaaya ow'eggulu nkuuta ng'onkuuta ku feesi n'omuntu ow'omunda tondeka kungulu kunyiira kokka naye ng'ow'omunda afa ntereza mpangulula ompange bupya zenna onzije mu ndagano ze banyingizaamu kati mama Joshua maliriza akaako akujja mu ndagaano ezo nga mukama nkuuta kubanga nkozesa vimu ninga mukama ne musitowa yeggulu eriyo vimu njagala vimu ow'eggulu njagala liquid soap ow'eggulu njagala amazzi ag'eggulu obugalo onkuute kubanga oli abangamba nti waliwo yaŋŋamba nti gwe oliwonanga onsijamu olugalo muno mu mukono nenga mukama ngenda okuddayo nga ntwala njiri mu Kenya ngenda okuzaayo omwana waabwe nga baneerabidde negana amagumba ng'ogazizzaako ennyama ate nanga mukama nina obaagala nesekwegala kubanga alabika bakyaliyo kubanga omwana kakyanga nva naye simuzangayo naye mu process eyo byonna mukama n'omwana asoma katonda alina amaanyi ne Joshua asoma abaana bali abawala omu atudde pisa lwakuba nti omwana ono omulenzi ow'e Kenya yamala ebintu ne batusindikira nnyo amagini eno naye kati okuba Mutundwe waliwo omuliro kubanga nze wenafumbirwa omusajja oyo taata Joshua ebintu ne bitusale obusale girita ddala mu ffe byekyama omwami n'azimba nange nenzimba kati bali bakulogola emekuddamu kufuna muntu yenna omwami gye nava omunakenya yandoga ate ndeke kuddamu kufumbirwa kubanga yali akyanjagala naye olw'effeesi naye anjagala era n'emisambo agigamba ono oba ayagala nte 10 tujja mugula naye akomewo mwagala omukyala nze namusookako kati omwana naye ne bamusuulamu ekyekyo kati omwana afuka street kid naye mbonaabona n'omwana ngamba mukama nkuweereze Mutundwe sikuweereza bwereere nyamba osimula omwana paka omwana we yasimulwa kati guno atudde P7 gangamba agenda kukola P7 guno omwaka mikwano gyaffe abalungi tugenda kukomawo mu ddakiika zaffe eziddako tuvaako waliyo katonda mu ggulu ajjudde ekisa n'okusaasira haleluya mikwano gyaffe abalungi
tuli mu kwebaza Katonda kaseera ka muwendo kaseera ka ntiisa ate kasanyuka mirembe gyokka ngenda mukomyawo tukuba amasimu bw'oba kyolina kyotawulidde ojja kukibuuza genda mu masimu naye nga tunagenda mu masimu mukwano oyinza okuba nga naawe olina ekikunyiga osabye abamu twamanyira olina kutula bukutuzi olina kumenya bumenya naye n'eddoboozi lya Katonda okuliwuliriza tolikola ki olina okulifaako Katonda yakugamba ki wakati mu mbeera eyo gy'osabira gy'olaba takyuka Katonda yagamba kukola ki Zabbuli 81 olunyiriri olw'11 lugamba nti naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange so Isirayiri teyanjagala n'akatono nange nembaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe batambulire mu kuteesa kwabwe bo singa abantu bange bakkiriza okumpulira singa Isirayiri akkiriza okutambula mu makubo gange nandiwangudde mangu abalabe baabwe nandikyusizza omukono gwange kwaba abalwana nabo abakyawa Mukama bandimujeemulukukidde naye ekiseera kyabwe kyandibadde kya mirembe kyonna era yandibaliisizza n'obugimu obw'eŋŋano era nandikukkusiza n'omubisi gw'enjuki oguva mu jjinja muwanguzi waffe kikulu nnyo okuwuliriza God's instructions mu mbeera ey'obusibe naddala olutalo nga luwangadde nnyo ojjiddewo ekintu ekikutukiddeewo nga bw'okikoze otya nga bw'okisuubira Zabbuli eyo kikulu genda ogyekwateko mu ddakiika zino nga tunaba kuwa b'amasimu Maama Joshua olina olunaku olwakya ekintu nga kiviiriddeko ddala gwe wali weewulira otya era nakati kikyowulira mami nze mpulira ndyoke kubanga okutegera nga Mukama yansimuula nze abantu bayo tebansemberera naye obeera awe oli naakulowoolezaayo kasente there is what favor okuganja yes favor wamme yali yagenda nga sirina favor nyongera ku ddoboozi nga sirina favor n'ekyobukadde kino bannange okuba nti at least wane mutu netusaba netusiiba naye abanyambuza n'ekyobukadde nnyo gwatunulanga ow'emyaka 16 sibe tube twetwala era bamanyi nti ndiko Joshua yekka naye ndiko abaana 4 ekyo kyogere nga n'akamunyumwenyu kataddeko nnyabo kubanga Yesu engeri gye yakusumululamu era wembagamba nti nina emyaka 39 tebakkiriza birthday party wankubadde tewampa ku kajuisi naye onnangidde birthday party yaliwo mu mwezi gw'omusanvu nga 17 kanjiwandiike naleetanga kajuisi neyanzama nensanyuka nengamba Mukama watukanga mu mwaka ogwo nga nebwala kati sikyalina nsonyi nze I feel free I feel joy sikyetya amazima ngaliwo wenjagala ntuleko kali ndi mukyala muzini amazina amasoga ago nga bampita jangu otuzinireko ku mukolo nga naye ntya bona olusi bampeka munsi badi abantu bagamba atoyi gye batuleeta amanyi ozina naye bannange laba kitege kati ekyo sikyakiwulira mu buzibu waliwo ekyanyambulwako timpulira emirembe mu nze sikyewaliikirira okitegeera nga najjula okwemulugunya neŋŋamba kale singa nafa nga ndi muto okitegeera ni kati ndyoke nze waliwo olwensiimula kyaki nga nsinza nsiimula kyaki nzina naye bakumanyi Maama Joshua TV eno tugisabire bannange mwandirabye ku mukyalo no bankudescribing you describe I describe you naye abeetaaga bandabe bakulabeko yes gwalinga nga sweet 16 neyagala oba ndidde basiridde ekikulu feesi yawona figa tukompitinga ngenda kuvuganya nzijja era Mukama wanampeera boyi bw'atyo oba owedde kati yesala gyensaba Mukama aleete boyi anga nagamba Mukama sigenda kufumbirwa nga nina eno efeesi yes
kujjako okumponya feesi yange musajja kyajja okuntwala nga ndi bwenti feesi yavangamu envunyu iye nevaamu omusaayi n'amasira era mukyaki ewaffe nze saatulako mukyaki eyo ennene nga ntula ku lubalaza olw'okubanga I feel small nga ninga saasoma ningamba nasomera ki nze nabonaabonera ki mukyaki y'ekyalo biba bya ttaka kati batekamu budesiki naye nga nze ntuula eri ku mabbali wansi nga siina kalega siina ki byonna nga ng'ono omukyala gye balonze ku street nga bwembeera niye obulamu bwange bukyukidde wano Mutundwe lwakuba tebyagalamu ku papa nga nze nali mmanyi nakunya bagenda kunsabira mpone nzireyo ne Mukama ng'akwetaaga omuweereze nange neŋŋonda nebawaka n'abanzijjako nga amasimu gonna ne gaabula ng'ayagala ntereere mu layini anyambe. Mikwano gyaffe abalungi twagala kwebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi. Omanyi olwo nange wentuula mu studio muno nentunula amalusu ne ganjiika n'okwegamba ntunulira omuwanguzi. Obwongo ne bukwata nga neerabidde n'okwerabira n'obulango bwa bakama bange ekitasoboka naye nga amazima gali nti engalo n'ekitiibwa bwe bubanga gye buli nze nzikutwa bwenti neinamba Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire. Mukwana ali eyo bw'abanga Katonda yasobola okuggyawo eddogo ly'obukazi lye baali batadde maama Joshua mu maaso olwaliro nga bwe ntunula feesi ye olaba akaswiti 16 oyo bamuyita Katonda. Isaaya 40:25 agamba atta obubonero bw'abalimba alalusa abalogo asiruwaza amagezi gaabwe ne gadde ennyuma n'atuukiriza ekigambo ky'omuzaana we. Njagala kusaba togenda totambula wanawa kwate ekkubo jangu Mutundwe mukwano gwange ali ejo baba kola ki Katonda atuwadde ekifo kino twebaza Mukama olwa musumba Justin Mugerwa ne Matata bebale kugonda ne bazaala ekirooto kino simanyi sitaani gye yanditutuddeko naye twebaze essanyu letufuna mukwano tambula ojja mu kifo kino ngenda kugenda mu masimu sina kyensobola kwongerako wabula okuwa Katonda ekitiibwa n'okumwebaza is really real God. Angende ku masimu mikwano abalungi ku 075 988 ne ku 0393277885 kwogenda okuyita kitiibwa n'ettendo tukiddize Katonda. Mama Joshua Katonda mulamu kati ng'osanga omulokole ng'akuba dansi ng'obuuza ekimuzinisa nze saazinanga nga wendaba abazina mpulira bubi nvaawo namba abo abatalina nnaku bali mu kuzina bw'olaba abaseka mpulira bubi naye kati waliwo wenzina nega amazina amasoga g'osotya nzina naga Mukama sirina kyenkuwa sirina ati nzina era abantu bagamba nange era ne Joshua yatuuka okuŋŋamba naye mami ozina n'okwasa obujja njagala onjigirizeeko nange nzina amazina naye tamanyi lwaki mba nzina maama banga nze nakaabanga amaziga kati nkaaba gassanyu era gano g'owulira mukwano maziga gaani maziga gassanyu. Hello ate mukwano nkuwa chansi n'oteekako radio gijjeeko jako radio nze nkuwa oyitemu amatu gaffe oba ogatta era kasita nkiwulira ngenda kujjako ogambye otya mukwano gwange. Hello Hello wanji yabalako musumba jeje kale mukwano banange mwebale nnyo tuweereza mwana wange Katonda nawe nebaza Mukama okuwonya oyo omukadde feesi. Amen. Nange Mukama yamponyako infection. Amen. Onajja n'ogituwa. Yamponya kabootongo buli kimu emusujja agumponya mwebaza Mukama. Haleluya.
Hello. 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 Hello, yes, yebaze. Wewe ekitiibwa. Ani gwe tugendako. Ekitiibwa kya Mukama. Wangi munnange. Hello. Umakete Mukama yebaze. Nyongeza ku ddoboozi. Amiina mukwano. Omumaya amafoto. Yebaza Mukama kunokusinga. Amiina. Hallelujah. Amwiri ddala omukisa. Hello. Hello, nsulira ku ddoboozi. Hello. Amiina. Nteetamu. Hello. Kama olina amaanyi. Hello. Abakubi b'amasimu kiki mukwano bambi bw'okuba ku simu jjako radio bw'oba ogenda okuba essimu sooka oggyeko radio giviire ddala oba ogigireko ddala okube then oleme kwewulira nzikiriza ekintu ekyo kitegerekeka. Pastor we bale kuweereza ono bitanuzire. Hello. Hello. Katonda waffe munene kangendeko kubaliko online church bagambye batya Ebeneza Shalom Divine Seed bwagambye kino kinene mazima ddala kinene. Ona agambye nti what happened when she took back the children. Nsasira bambi kidduse passageje which verse did you read in Isaiah? Nsomye verse ebadde Isaiah 44:25. Isaiah na 25. Ona agambye webale Yesu Rachel. She said she has not yet taken him back to Kenya. Eyabate naba kumuzaayo Kenya. Passageje verse mukwano gimuweereza oyo gimuweereze ddi. Nagambye tata Joshua ali ku kikati. Bino byonna bibuuzo biddemu munnange. Tata Joshua ali ku ki? Tanabakunda bako wenfaanana bwenti. Ndowooza wanandabako nga aba ekigenda mu maaso. Otanakulabako nti ekintu Mukama yakikuggiramu ddala mu face. Tonnaba kumweraga. Sinyo. Ebiseeko. Kati njagala zanviiri just nsibe mbeerenga. Sikyasiba akatambaala. Takyasiba. How many kids with Tata Joshua? Mbwatoli mufumbo. Bantu no bibuuzo ebibabuuza bikambo babaagala simanyi n'ekiki oli mufumbo toli mufumbo maama. Tumbaje Yesu yebaziwe nyabo. Amiina mukwano. Bano tedinga alisharuwajala. Nebaza Katonda kulwa omuwanguzi wange ndowooza olusoga lwidi nebaza Katonda mutole ekintu ekyo kuyita mabananga Mukama mulungi musumbajje. Mwana wange. Katonda era yongere okunywera omwanya idamufuna nifa tulieno tunoonya twikiriza Katonda ndi twida kufuna. Anti kire yansi mo. Kati yakobe. Mutwaire. Oba akalina do kyene ndotegeera. Mama. Chichi sitegedde kyabo. Ntakamazeeyo. Onage passage I want to ask if you had someone you are in relationship with and you decide to leave him for righteousness sake. Bwobeera mu relationship olw'obulokozi omuntu oyo sooka obuuze Mukama bw'abanga ye Katonda omutuufu gwe yateeseza obulamu bw'abanga si ye mutuufu eyongereyo mu maaso. Onagambye Mukama mulungi kale abali Abu Dhabi ddala Mukama mulungi oyina enkovu yonna oba watereerera. Nina jastika n'akasondo tokalaba ensonda eno yokka nazaalibwa nayo sirina. Wali wasiringibwa wano onava buto kanoko kake wali wetubadde
enkova eraga nti nno wano nalinga nawe musumba wandabanga sirina niro producer Lonity yatambudde na kinene naye yandibadde tata kitiibwa tukiddiza Katonda bannange. Hallo. Yes, yebaze musumba jeje. Awe bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe yes yebaze. Amina sebo. Ndisoma nkubidde wano ekitaasi. Obujulizi mbuulidde liyale naye kyenfunyemu ekisinga kya byonna. Tetusaba ne tukutula naye nga tetuwuliriza ddoboozi lya Katonda. Kikulu. Ne tukola bye tukola nga twagala okubotola naye ate nga Katonda tetumukoledde kyayagala. Mukama bawe omukisa. Amen. Era tegeera waliwo ebitagenda kuvaawo Mukama bwe mulinyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda. Ekyamateeka 28 olunya olusooka. Bwe mulinyiikira okukola kutya? Munaalyanga ebirungi. Ebyensi. Kuwulira n'okugonda. Weebuuze Mukama kyeyagamba okukola okikoze oba kati oli mu kugamba Mukama takoze. God is wonderful bannange, we give glory to him. Our Dr. Viola team Germany. Mukama abonye omukisa. Onabuuza how did she go to nasikitegedde how did she go to toilet? Era nafuna kirooto. Kama nangamba njoleza kutoyi zange zendeza okukyakya okusooka. Nze nasookeramu naye ng'era nkozesa kuyanga na gloves. Era neefuna ekirooto nga musumba Vicky angambye njoleza kutoyi zange ez'okulusozi kati zenkuuta efeesi yange yokuwona bweti. Naye era we mba nkuutanga nsaba. Nange ebibuuzo nga bikakali bino bye mumbuuliza ku mpewo wano. Kambye esonyiwa ebyo mukwano. Naye nga kino baakimuteeka mu feesi kyemmanyi ekikye kyasigalayo naye kino kyali mu feesi. Katukimaliriza kasita tutegeeraganye bulungi nnyo. Munzikirize mikwano akadde kange kadduse ab'amasimu munsaasire nti tubadde tetukwasaganyiza bulungi naye next time okuva kaakati njagala kusaba nti bw'oba okuba essimu mukwano jakungako radio yo olyoka ogikube amatu gaffe galeme kufuna buzibu. Bw'obanga ogikubanga radio kweri amatu mukwano jaggaziba ate nga tukyayagala okuwulira. Njagala mukwano oteeka emikono gyo mu kifuba gwayagala okutwala Yesu okubeera omulokozi wo. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi ate ne mpulira n'ekigambo kyo era nange nzikiriza mu mutima gwange nti wafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amina era amina. Mama Joshua tusabire sala. Omwoyo mutukuvu mama tukusinza tukutendereza tukugulumiza kubanga gwe maanyi gaffe gwe kiddukiro kyaffe Mukama. Nkwebaza ku lunaku olwaleero, nkwebaza ku lw'obuweereza buno, nkwebaza ku lwa musumba Nakamate, nkwebaza ku lw'abasumba baffe Daddy ne Mami n'aba Ashazi bonna. Nkwebaza olw'okunzijako ekiswalo n'ekivume Mukama eri abakyala nga liyo balwadde ba kansa, balwadde ba siriimu, balwadde ba TB, balina beematiza, balina ebirwadde by'ekyama naye nga batya okwogera, abaliwo abeematiza nga batya okwogera Mukama. Naye gwe wansimira mu kifo kino Mukama leka eddoboozi no liyite mu radio muno Mukama kata osinkana omukyalo yaweddemu essuubi ayagala okunyuuta ayagala okwetta osinkana amaka g'omwami oyo omukyalo oyo osinkana ebizinensi y'omuntu oyo Mukama omuntu abatukuvu omusanyuse nga bw'onsanyusiza ne famire yange n'ennyumba yange Mukama kubanga naakukane ne ngamba Mukama walonda Yusufu mu nnyumba ya kitaawe Mukama weerero omukisa nange Mukama ne ngamba nti wanditira ekifo kino Mukama olw'ekigendererwa Mukama sinkana abantu bonna abali kuwuliriza radio Mukama eriyo kati Mukama ng'ali ku oxygen ali ku drip Mukama waliwo kati Mukama gibawanise ebigere nga mulema naye Mukama leka omukono gwo ogw'amaanyi gumusimulule gumusinkana okole obulungi wega beetaaga fees wega beetaaga capital
naye beetaaga okuweereza obweza bwabwe nga bufudde. Mukama nze mu butuufu nali mutambula naye nga naggwamu essuubi nga ninga nafa. Mukama ononzijako ekiswalo n'ekivundu. Mukama ajjawo ebiswalo n'ebivundu bibadde n'ebivume byonna ebadde ku baana b'omutuku abatukuvu. Bambaza okuganja n'ekitiibwa kyo bakkirizibwe basiimibwe ayi Katonda wange. Mawandiika agamba tunaabeeranga waggulu so si wansi. Mukama abaana baffe Mukama mu ba P7 naleeta mikono gyo bayite P7 ayi Katonda ng'omutukuvu abatukuvu. Ne musumba n'akamata nyongera omuyimisa mikono gyo mwongera amagezi n'okumanya n'okutegeera buli kyakwatako alaba omukisa. Dade ne mama mbaleeta mikono gyo Mukama obakuumye ng'enkoko weekuma obwana bwayo mbakwe kansi w'ebiwawaatiro Mukama. Nange ne famire yange twekwe kansi w'ebiwawaatiro ng'enkoko weekweka abaana bayo tusaza muli backfire yonna ku bulamu bwaffe. Tugenda gisabira. Amina. Mikwano gyaffe abalungi Mukama abanjagalira ate era abankuumire. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe erinnya Namukasa Annet. Mukama abakuume mweraba. Eyo yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.